Dr. T bituufu abaana ba social media bano bafutu soldiers bye boogera nti ddala Bugingo ye yettira omusajja we omukadde we kanisa. Yes. Nawo okikakasa nti ye yettira omuntu. Byogere nti bigambo byo. Yes, bigambo byange aleze bantiisa. Nze siwunyikamu ninga katuli katooyi. Nyabo. Hey! Kiva ku kyulira nabagamba. Bugingo mutemu yatta Setaani. He killed Satan. Bugingo. Neti yatta mukuumi we. Fronta buddem. Ono yafa yali Setaani. Nze Bugingo. I cannot talk about Bugingo. Kituufu. Yanzijjanjaba akabina. Era ekiwundu kye nakulaga mu kabina. Nkovu gye nakulaga. Wanyumiza bunyumiza saala bayo. Mazinga. Saala bayo. Mazinga. You didn't show my buttocks. Nedda. Tewalaba kabina kange. Nedda sebu. Saakulaga enkovu. Nga tuli ku bukedde. Bannanga alimba. Wanyumiza wajja lwala akabina ne bakujjanjaba. The problem is nti Bugingo has many wars. Bugingo has many wars. Mu mafialism, we can't fight two wars. You fight only one. One, yeah. Museveni is the chief mafia and the master of violence. Museveni. But some of the times he decides to ignore most of the wars to remain alive. Nabagambi, genda osoma akatabo kange Empanama. Empanama. Kugundi chapter 43. I show you how to fight church wars if we were church mafia. Kubanga the first interpretation ebalema. Mwagamba Pentagon. Sicho. Ne Pentagon yede ebanjibwa. Pentagon yazimbibwa. Pentagon weri. Bugingo build a Pentagon. Build a Pentagon. Abantu twaba kyaso. Bible yegamba. Nti ffe tuli yeekaalu yani. Ya Mukama. Kati Bugingo ye Pentagon. Kati sente zino. Ati azimba ye. Sente yezimba. Yezimba munda. The biblical interpretation of the word Pentagon is we are the Church of Christ. Era kati Mazinga buli oli embizi. You are sabotaging and deadening the Church of the Christ. Atenga yatonda n'embizi. Anti buli oli embizi. Mazinga oli embizi nkumanyi. Mazinga oli embizi. Mazinga oli embizi. Mikono gya emisiramu. Yes. Mazinga alina abakazi bana abatongole. Kubukedde alina abakazi babiri. Be bakazi mukaaga. N'ate abamu banyankola abamu basiraamu. Okwagala Ssuuna Beni oba ogudde mukwano n'embizi. Twabadde ku bya Bugingo. Ate ntwala mu mbizi mu bakazi. Ye Pentagon yennyini. Kati sente zino ezisondebwa. Bazikutte bazitadde mu zimba Pentagon mu zimba kakasole. Yagamba kasooke tuyimirizeemu kuzimba Pentagon. Tujja bidda mu. Yes, kubanga ye Pentagon ye yeekaalu ya Katonda. Kati ba stopping mu zimba. Era nabagamba the problem with Bugingo's church. Bini. Bini gwe bagobaganya ne ba. Ati bini kye ki mu Luganda? Bijanja.